Ebinnya era nga Salt Media tuvumirira ebikolwa eby'okugunjula abaana mu ngeri ey'okubeera nga ate mubabonyabonya. Eyo nga tuvuddeyo z'ensimbi eziweebwa ekitongole kya KCCA okuddukanya emirimu gy'ekibuga Kampala ezitamala ziviiriddeko ate ebinnya okuba nga byefuga enguudo z'omu kibuga omwaka guno 2023. Kampala ekolebwa amagombolola 5 Kalinakawa, Lobaga, Kawempe, Kampala Central ne Makindye. Naye amakanda katugasimbe mu Kampala Central. Meya wa Kampala Central ye Salim Uhuru ate ng'olukiiko lwa KCCA lukulemberwa Lord Mayor Elias Lukwago songa nankulu w'ekibuga ye Dorothy Kisaka. Omwaka 2023 bannakampala naddala abakolera mu kibuga wakati nabo bajja kugwa simula. Naddala ab'ebidduka wamu naffe ababikozesa. Bw'oyogera ku binnya mu Kampala bangi mukitegeera bulungi nti bingi nnyo. Era Kampala yafuuka mpuku za walumbe ebitundu ebimu. Lengera bw'afaananya omwaka 2023. Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala KCCA bagamba bakola buli ekisoboka naye ssente ezibaweebwa ntono. KCCA needs anywhere between 75 to 100 billion annually in order to be able to effectively maintain our roads, and yet we get only Uganda shillings 26 billion for the whole year. That is the reason we could not continue with the pothole repairs, even after properly identifying areas in need of intervention. Kino kyaviirako n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni okulagira amagye ga SFC batandika okukola ku nsonga z'ebinnya aba KCCA balemereddwa. Jeno Muhoozi Kainerugaba gye buvuddeko yalambula ebinnya mu Kampala. Era omulimu gw'okubiddaabiriza gwatandika wadde nga bangi ate baavaayo okukiwakanya nti amagye tegayina bukugu. SFC mubabuuze tebalina equipment ne wetwogerera olwaleero bwe baatuuka wano bagamba bagenda kukanika bimotoka byaffe bye baba bakozesa biri mu yaadi. Nze ne singa mubadde n'obudde naali batutteyo mu yaadi mugende mubalabe ne batandise okubaako we balimbalimba nti bakola balina bimotoka bya KCCA regiment unit mwami Yoweri Museveni gye yayogerako mu baluwa UPDF regiment engineering unit kyeye talina equipment. Kambabulire singa balina equipment walirabye kino ekibuga kyali badde ng'ekiguddeko musisi ekyali badde kiyuguma nga buli luguudo luliko ogumotoka ebintu bino byonna ebisinga byetoololedde ku nguzi. Era bannaffe bano abakuba kati embeekuulo bazikuba nti omugaati gubavudde mu kamwa, naffe twabalabye ne tubakuba penalty kati awo embeekuulo gye mukola ki gye muwulira. Omusajja omukulu n'avaayo n'akalambirira n'ayomba bakukoze eki tebazze okukugira. Tetunakusaba ssente zo ntitunda akazimbeko okola oluguudo. Ffe tugambye ssente ziizino pulezidenti azituwadde tukole oluguudo. Gwate n'okaya naki oyagala bannakampala bafuna oluguudo olulungi oba olina ekizibu. Kati twagenza okwejjuka etugamba ekizibu ne kyeraga nti bannaffe amugaati baguze muki. Mu budde buno aba SFC bakola butaweera okulaba nga Kampala atereera. Muno osangamu akanyigo k'abantu ab'ebidduka omuli bodaboda ne taxi, abattukutuku era nga Kampala akuŋŋaanya abantu aba buli kkala. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Soul TV.